Yes, nyongero bebaza okwekomera ku Projan Media TV. Wonna wali wonna nga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu nsiike ya entertainment n'awalala wonna. Nateera nyongero bebaza mu aba subscribing ate naawe atana subscribing. Genda awo wansi akapeesa ka subscribe okaklikingeko ogende wali akadde kaklikingeko genda kuba osobola okufuna notification. Naawe ya subscribing edda nga wakeerabira kanyige ogenda kuba osobola okufuna notification zonna eza stories etuteekayo. Nate okutuukira ku nsonga olwaleero amawulire agali mu ddiiro wabula ono mpulira sagala mwogera linnya kuba ndooza atamye mpulira atamye buli omu ali mawulire okuva January paka leero ali mawulire mwana muwala Rema Namakula oba muyite mukyala dokita oba mukyala musawo Dr. Hamza Ssebunya leero agaliwo Cynthia oba Kenzo oba ki naye wabula leero ekiriwo nti yasetinze dates za concert ye mu 2020. Ono mwana muwala Rema Namakula abadde aludde okulabikako ku stage yadde abadde releasinga music olw'ensonga nti emabegako abadde bize simanyi introduction simanyi kwanjula ate biki abadde n'ensonga nnyingi zakwasaganya okusookulwanga ng'atongoza obufumbo bwe ne Dr. Ssebunya. Nyongera okujjukiza nti Rema Namakula abadde mu bufumbo ne Kenzo okumala ng'emyaka 5 ne bamala emyaka 2 nga baayawukana nga ffenna tetumanyi nti baayawukana ensonga zonna nga weeziri awo paka bwe yatuusa okubanga ayanjula Dr. Ssebunya. Emabegako abadde atunda akamotoka ke ffenna twabiwulira ebyamutuukako looni zimuli mu bulago byategeka omukolo ye kennyini mbaga yasaamu ssente Dr. Ssebunya mbaga nti mwavu ebyo bigambo by'abantu nti Dr. Ssebunya talina siringi yadde gy'ateekamu Rema yateekamu ssente zonna ezategeka omukolo ate omukolo ffenna tujjukira gwali gw'amaanyi yadde abatuuze ab'oku kyalo baalya migaati ensonga nammwe mwaziraba. So ekiriwo kati yasetinze dates zagenda okuba nga agenda ku stage agenda kuba ayimbira ku Serena ate ne promoter ffenna twamutegedde promoter w'ekivulu kino ye Keti Promotions ffenna tumumanyi ategese ebivulu ebiwerako ate ebivulu byonna byategeka tebwa buvuluvulu bwa butono ate okuteekera ku Serena ffenna tumumanyi Rema yali akikubyeko ng'akyali ne bbaawe Eddie Kenzo kati tetumanyi ssaawa zino ali ne mukyala dokita kati tetumanyi nti abalwadde be banajja mu kivulu oba abasawo be bagenda okusituka okuva enaggulu mu malwaliro aga gavumenti gonna Ejjinja Naggulu Mulago be bagenda okujjuza Serena nga mbiri ebiseera we yali akyali ne Eddie Kenzo okutujjukira ffenna yakikuba kati so mwenna abawagizi ba Rema muteeke ssente zammwe okana ssente tebanazitipulatinga ssente mmeka kyemmanyi kati kigenda kubanga kya 10 kuba Serena ffenna tugimanyi si nnyangu ya kuteekirako kivulu so kigenda tandikira mu kya 10 mwenna abaagaliza Rema ebirungi n'ensonga zonna zaayiseemu kuba eno concert ndo zegenda muyambako okusondereza ssente ezigenda osasula amabanja g'ayina kuba atunda emmotoka yasasula amabanja ate suubira ssente zigenda va mu mmotoka zigenda kuba zisasula amabanja gonna g'ayina kuba omukolo gwali gw'amaanyi omukolo si ssente ntono ffenna titeri ssente ntono so kati akamotoka ka Prado tekayinza vaamu ssente eziyinza sasula amabanja g'ayina so muyambe mujje mu concert ye mu 2020 nga 13 February 2020 Serena Hotel Rema ategese ekivulu naye yayisiza okulabula kuno nange kati kankuyiseewo kati kankolenga kati Rema kakolenga emmando ayogerera mu nze saagala kulaba ssemyekozo yenna ku Serena nga 13 February bino ebigambo si byange wabula Rema ayogerera mu nze saagala kulaba ssemyekozo yenna ku Serena ssemyekozo mba njogera wani gwali eyampuliriza n'alaba Projan Media TV basemyekozo obamanyi bonna obamanyi sagala mbamenye wano mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV era nga nyongera obbajjukiza nti tugenda kuba tubakutuusaako byonna zonna stories n'abaziguddewo zonna mu nsiike ya entertainment basemyekozo Rema Namakula baani bonna wabula nyongera okujjukiza subscribinga genda kapeesa awo onyige ofune notifications buli kaseera tujja kuba tukuteerako story Kasavu Kanyama mweraba.